وهو الذي أضحك وأبكى وأماته وأحياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo ge amalungi agatali mu bukendeevu. Tumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu nga y'eddiini entongole emanyikiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah ku busiraamu kwagenda okutuyingiriza ejjana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubeerangawo ne kututuukako ne tujja gye tuli okujjako nga tuli abasiraamu abajeemulukukidde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alani. Tumutyenga Allah mu kyama ne mu lwatu. Ebikolwa byaffe bibeere busiraamu tusobole okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiima. Bulamu bumpi nnyo tebugezanga ne bukujja ku Allah. Era gwe musomo gwaffe gwe tukyatambuliramu. Tewabeerawo embeera yonna era tegujjanga omulembe gwonna ng'okyali mulamu nga gukujja ku Allah. Mulaba olwaleero abantu bawuguka n'emirembe. Mulembe ne gujja abantu ku Allah. N'osanga abavubuka omulembe oguliwo nga gwakwambala mpale za bituli ne bazambala ne bajja nazo ne basaala. Naye ng'esswala gy'asaala tayamba Allah, yeeyamba yekka. Kati emirembe egijja bwe gityo nga giwugula abantu togukkiriza ne gujja ne gukujja ku Allah. Bana etunywerere ku Allah. Tewaliwo mbeera, tewabeerawo embeera yonna ekuwugula n'ekujja ku Allah ne bwe guli bamulembe nga gufaanana gutya. Abantu ne baliwuguka gonywerera ku maki? Ku mazima. Ne bw'olisigala nga oli omu nywerera ku buki? Ku busiraamu. Famire yo ne bwerituula n'esalawo okusamira n'egamba tuzimbe amasabo n'egamba tukole bino ebitali bya Allah gwenywera, tokkiriza mbeera yonna, tokkiriza mulembe gwonna gujja ne gukujja kwani? Ku Allah. Ebisinga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabitubuulira. Ebimu tuzze tubyogerako. Ne bagaa nti mu mbeera ezisobola okutunyweza kusigala ku Allah, al-isti'anatu bis-sabri was-salah. Okweyambisa ennyo okusaala n'okubeera abagumiikiriza. Nga Allah bw'atugamba nti wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo obugumiikiriza n'esswala. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yafunanga kyonna ekinyigiriza omutima gwe farra ila ssala, yagendanga kukola ki? Kusaala. Naye ate ffe tuddukira mu malaalo kugalima. Tugenda kubijja kubikoola tufune emiki ng'abamu basuubira nti bagenda kufunirayo emirembe, naye al-isti'anatu bis-sabri was-salah. Twasembyayo okulaba omulundi ogwayita
al-iltizam bisalati al-fajri fi al-jamaa, omuntu okunywerera ddala nga yenyweza ku swala eya fajiri mu jamaa. Eswala eyo nkulu eri obulamu bwo, n'ezisigadde zonna nkulu, naye nkulu. Lwaki yo nkulu? Kubanga yetandika n'olunaku lwaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'otugamba nti man salla al-fajri fi al-jamaa fahuwa fi dhimmatillah, yenna asaala fajiri mu jamaa abeera mu bukuumi bwa Allah. Fi dhimmatillah, abeera mu bukuumi bwa Allah. Akati oba oyagala obukuumi bwa Allah, beera mu bantu abeekwata ku swala ya fajiri muki mu jamaa. Mu mizikiti tugisaale, toyina kyogenda kukungula mu duniya muno okugjako ebyo, kubanga ne bwolibeera ne ssente nga gwozisinza mu duniya tebagenda kuziika nazo. Ne bwolibeera n'ebitiibwa ebyenkana bitya, bikoma okyalimu, bikoma kasita omukka gukuvaamu nga bikoma. Mumwali mulabyeyo mayiti nga bagiyingiza mu kaburi ne bagamba muleete ejjeno, muleete mufuti, nga basoolayo mayiti yo baba bakyakuyita mufuti, amannya gakyuka. Jeneza, sembeze jeneza, muleete mayiti, mayiti mugikwate mpola mpola. Naye oyo yabadde ejjeno, yabadde mufuti, yabadde sheikh, yabadde binojjo, yabadde nalulungi. Kati lwaki oyagala okuva ku Allah? Olw'okuba ofunye ku bitiibwa, olw'okuba ofunye ku ssente, olw'okuba olaba oli mulungi. Baganda bange, tunywerere kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki abantu bavudde nnyo ku Allah? Mu nsonga ezijja ennyo abantu ku Allah, esookera ddala nga nkulu, saagala mugibuuse maaso, aljahlu billah, abantu obutamanya Allah yabatonda. Abantu babakubanga baali bamanyi Allah yabatonda, tebaali sobodde kuva ku Allah. Naye jahluna billah, obutamanya bwaffe Allah bwe butujja ku Allah. Butamanya. Wa hadha maradun fattak ahlaka kathiru minan nas. Eyo nsonga ezikiriza nnyo abantu bangi, aljahlu billah. Olaba Allah bwayogera mu Qur'ani y'ekitiibwa n'agamba nti wama qadarullah haqqa qadari, tebategeera Allah kitiibwa kye. Biki bye mwagala Allah tuteere tusobole omutegeera? Embeera eno yokka eriwo mu nsi tusobola omuntu ne bw'aba ebirala byamulema okutegeera Allah, ekukakasa okutegeera Allah. Naye mu bimu ebiwugula abantu ne bava ku Allah, aljahlu billah. Obwo bulwadde buzikiriza bangi mu nsi muno, butamanya Allah. Kyava Allah agamba nti wama qadarullah haqqa qadari, tebategeera Allah na kumuwa kitiibwa kye. Allah n'atuuka n'okugamba nti wal ardu jamia, ensi eno ebeeyiguza yonna qabdatuhu yawma alqiyama, agenda gikwata bwati mu kibatu kye nga bwe nkutta akantu kano. Ago maanyi gaani? Ensi Allah agenda gikwata mu kibatu kye n'agamba nti wassamawatu matwiyatu biyamini, eggulu eryo limulaba obunene bwalyo, lyonna lyonna alizinga alize ku saidi ye ya ddyo. Ago maanyi gaani? Mufaani agalina mu bitonde. Muntu bagenda ne bamutenda nti mufuzi, alina amaanyi, ne bagamba nti oyo kirimaanyi, tagambwako, naye obufuzi bwe bulina we bukola ki? We bukoma. Obwa Allah tebulina kkomo, tebulina kisanja, tebulina buvuganya. Naye mu nsonga ezijja abantu ku Allah, jahal, butamanya, butamanya bubi. Bana tutegere Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokubiri, adamu ta'ammuq
watafakkuru fi asma'i llahi wa sifatihi, abantu obutabbinkira na kufumintiriza kumanya manya ga Allah na bitendo bye byeyetenda nabyo. Abantu baba kubanga baali bategedde amanya ga Allah ne babbinkira mu kugategeera amakulu agagalimu ne bagafumintirizaako, tebalivudde ku Allah. Omala otegeera nti Allah huwa al-qahhar, ye mukasi akakembeera okubaawo. Abantu basaza amagezi gonna okukyusa embeera eno, naye Allah ekiseera kyayo akirina. Naye balireeta vaccine ezenkana zitya nga Allah tannaba kusalawo mbeera kukyuka, tejja kukyuka. Kahar, mukasi. Gwe kakati olwaleero osobola okwekyusa obutonde bwo ofuuke omukyala, Allah yasalawo obeera ekyo, oli musajja. Ne bw'oyagala otya, ne bw'onooteekako ebimyusa emimwa, ne bw'onooteekako obwokumatu, n'oteekako ebyomubulago, oli muki? Oli musajja, ate ofuna bufunyi musango. Kaharu yasalawo Allah, yakako embeera okubaawo. Kakati abantu adamu taammuku fi asma'i llahi watafakkuru fi asma'ihi wa sifatihi, abantu obutabbinkira kutegeera mannya ga Allah na bitendo bye Allah byeyetenda nabyo. Banaye Allah alina amanya ate nga amanya ge gonna malungi. Yagamba wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala naga nti walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amanya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago, ge muba muyitamu okusinza Allah. Byonna bye mulaba mu nsi muno n'ebye tutannaba kulaba biri manya gani? Ga Allah. Al-Khaliq ye mutonzi Allah, Al-Hafidh ye mukuumi, Al-Adilu yalina obwenkanya obutali mu kusaliriza. Byonna bye tuli mu bwenkanya bwe, obutabwabona ssente ng'abalala bazirina bwenkanya. Akati gwe kubamu ekifaananyi, tuba kubanga ffenna ensi twalina ssente, ani yali eguyizza munne? Ani yali badde n'obwetaavu okumanya nti Allah asitula amadaala atakakkanya? Oye Allah Razzaq, ye mugabi, yakwatamu Allah Rafi'u, yasitula. Hagonna manya ga Allah na bitendo bye Allah byeyetenda nabyo. Omuntu bw'amala okukakasa nti Allah min asma'ihi, mu manya ge, mu bitendo bye, al-warith, yasalawo okuwa ezzadde. Lwaki Allah gwabuzizza ezzadde? Agenda ku ndagu n'agenda mu basawo anoonye ezzadde omwana amufune. Abantu obutabbinkira manya ga Allah n'obutafumintiriza ku manya ga Allah kibaleetera okubajja kwani? Kwa Allah. Bw'oba oyagala otegeera Allah, tegeera amanya ga Allah, ate buli linnyo olitegeera amakulu agalikola ki? Agalirimu. Allah yatugamba tugayite muntu musabise nago, manya ge malungi. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Naye abantu tebategeera manya ga Allah, tuba kubanga twagategeera ne tugafumintirizaako amanya ge, tewaali baddewo mbeera etuwugula. Huwa alladhi adhaka wa abka, yasala bano ne babeera mu ssanyu, bano ne bakaaba. Wa amata wa ahya, yoyo Allah atta ate naawe obulamu. Yoyo Allah. Ebimukwatako Allah binene. Naye law alima nnas, senga abantu baali bamanyi ne bategeera asma'uhu, amanya ge, wa sifatuhu, n'ebitendo bye byeyetenda nabyo, tebaali wuguse. Kutegeera amanya ga Allah kikulu, ogafumintirizaako.
المعز المذل السميع البصير وهو الودود. ebyo byonna bitendo bya Allah manyage. Awulira Allah byoyogera abiwulira. Bw'omala okakasa nti Allah byoyogera abiwulira, lwaki osamasama n'ebigambo? Lwaki omukola amagambo? Bw'omala otegeera nti Allah akulaba, ngenda okulaba omuntu akukuta mu haramu aga nti abantu tebatulaba, naye yerabidde nti Allah akola ki? Allah amulaba. Yoyo Allah wasiraamu tuba kubanga twali tumutegedde kyoba olaba al ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu, sinza Allah ng'olinga amulaba. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, gwe wadde tomulaba naye yakola ki? Olaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yali atambula yatafakkadu ahwal an-nas, yali atambula nga mukulembeze agenda atunulira embeera z'abantu. Awulira omukyala agamba muwala we ayongere amazzi mata, yongeramu amazzi tuguze abantu bafune sente nyingi. Tegerekisi omukyala agamba omwana ayongeremu amazzi, amuga nti omukulembeze tatulaba. Kyava omwana omuwala aga nti wadde omukulembeze tatulaba, farabbul umaru yarana, Allah atukola ki? Atulaba. Umaru bwawulira ebigambo ebyo byamukosa, yabiteekako essira, n'omwana oyo omuwala n'amunoonyeza omusajja eyamuwasa, n'atuzaalira olwaleero omuntu gwe tusomako ennyo ayitibwa Umar ibn Abdulaziz. Abamu ab'ebyafaayo by'obusiraamu bamuyita al Khalifatul Khamis, yali omukulembeze ow'okumeka? Ow'okutaano. Yavaamu omwana muwala oyo, yavaamu ekigambo ekyo tiwadde Katonda wa Umaru tatulaba, naye Allah atukola ki? Atulaba. Umaru yawulira ekigambo ekyo n'alaba nga omwana ono alimu omulamwa, n'amuwasisa ku batabani be. Omwavaamu omusajja oyo yakulembera ensi oluvannyuma lw'abakhulafa abana, yafuga emyaka 2 mu byafaayo by'obusiraamu nga teriiyo muntu yenna awaabidde munne mu kkooti ti ono yabbye enkoko yange, ono yabbye embuzi yange, ono yankoze kino. Mulaba ebibala ebiva mu kutegeera ani? Allah. Ffe ebibala bye tufunye mu butategeera Allah gye mitawaana buli kiseera gye tukaaba nagyo. N'otuuka n'okukaaba omukyalo okubba ssente zo gwe wawasa gw'olabirira gw'ogulira emmere. Naawe omukyala akaaba ate okukwata mu nva z'oguze, tata wamwe yalidde enva ate z'obaleetedde naye omulembe guli yafuga emyaka emeka nga teri aloopye munne muki? Ogw'omulembe mwali mugulabyeko, mugende mulabe emisango egiri mu makooti. Abamu tubeesonyiwa na bwesonyiire obuga nti oyo Saalongo sijja kulepuka naye kamulekere Allah. Ng'olabira ddala buli gw'olaba yeetaaga kusibwa ku byakukoze ki? Ku byakukoze, kuba tuli mu mulembe omuki naye abantu bali Allah yabawa. Kale kye mbagambye baganda bange abasiraamu, kyebijje ku bantu kwa Allah butafumintiriza na kubbinkira kutegeera mannya gani? Mannya ga Allah. Bani tutegeera amanya ga Allah, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah yalina amanya kulluhu, amanya ga Allah gonna kulluha husna, gonna maki? Marungi. Musabise nago Allah, mugategeera amakulu agagalimu. Ebyo bijja abantu nnyo ku Allah. Bagambye ekisookera ddala obutamanya. Ekyokubiri abantu obutabbinkira kutegeera mannya gani? Ga Allah. Songa yokusatu al-ya'as wal-qunut, abantu okuggwamu essuubi. Bantu baweddemu essuubi. Muntu agenda n'alaba nga akuze emyaka 4 n'aga nti ŋŋenda sigaggawadde, kati obugagga n'ayagala abunoonye nampaka.
obugagga tebabunoonya namaanyi era okugaggawala si magezi. Mulaba ffe abatudde wano mu masigiri tulina ebirowoozo bingi ebisobola okukulaakulanya ensi eno n'okugitwala mu maaso mu birowoozo bye tulina. Naye kiba kubanga omuntu yali afumintiriza bw'ati n'aga nti kaakati bwe ntunda yiika z'ettaka 28 n'enfuna omugagga azigula n'enfuna 10% nange mba nvudde mu buki ekyo kyokka kiyinza okutwalira emyaka 8 ng'onoonya azigula nga tomulabanga nako. Buli ajja aziraba bulabi naddayo baga tujja kukubira. Okugaggawala si magezi si maki. Kaakati abantu baggwamu nnyo essuubi. Buli naalabanga emyaka gyatuuse mutakyagaggawadde. Era abamu ekitwogeza nti ensi twagivaako lwakuba essuubi lyatukola ki lagaze ensi nagireka. Wagireka kati oli mujjana kubanga atali ku duniya ateekeddwa kubeera ku ki eitha wansi w'ettaka. Naye ebireetera abantu okugamba ebyo nti alaba essuubi lyakola ki. Abantu okuggwa abamu essuubi kibajja ku Allah n'agenda mu ssabo n'aganze bya Allah nabiti. Twegayirira wano Seeka Sentamu yayinza okuba omujulizi ku byengenda okwogera. Waliwo omusiraamu twamutuuza wano nitumwegayirira okusaala tumugaa saalako saala nga tasaala naga sisobola kusaala aga abaimaamu balina ki bakasaaza emyaka 3 talina kyalina. Ekibuuzo kyangu nnyo okudda eri omusiraamu oyo nti ye atasaala alina ki nakati talina kyalina eri ebyosola tasaala. Naye bukyatwogera naye emyaka giyiseewo gyekulungula 10 butakola ki butasaala. Kati abantu baggwamu nnyo essuubi ne libajja ku Allah. Oli n'atunuulira nti abasaala ennyo balaba tebalina ssente ate kati ye asaalira ki. Bwe tuba tusaala wano essola tetunoonyamu ssente kitunoonya Allah atugaggawaze wadde nalyo lyerimu ku makubo ge tusobola okuyitamu okusaba Allah atukole ki. Naye sire tukulembeza nti obugagga olw'okuba buganye sikyazzeyo kukola ki kusaala mbitadde. Kakati ebitujja ennyo ku Allah tuggwamu mangu essuubi. Omuntu essuubi ne limuggwamu n'afundikira ng'akutte ennajjolo ayagala kuyingirira bantu mu mayumba kubatema. Omuntu n'ayimiriza boodabooda ya munne nga mu kaveera kakutte muli mu nnyondo n'amugamba ntwala akaawo mu kayinja sene mmeka nti 13,000 ne bagenda nga banyumya bulungi nnyo. Hayi nseetabuse bantu bavudde nnyo ku Allah. Naye ngono ennyondo agirina wano wamala omutuusa awantu awasirifu n'amugamba nteekaawo mpa ssente ajjayo nnyondo ku mutwe kaba. Pikipiki n'agikola ki. Naye omuntu ajjawo amaanyi agasamba piki nga munna amulese afuluuta ataawa amaanyi ago mugajjawa. Olwalwo ebyetuulaba nebyetuwulira bino ebyebijambiya omuntu n'agenda ku kyalo nalabye ejjo ku mawulire agataliiko nfuufu. Omuntu yayingiridde amaka n'atemaatema omukyala n'omukozi waamu ku ssaawa 11 n'abatwalako amasimu n'oleka banno nga bayiriitira mu musaayi mu bitabo eby'omusaayi. Essimu yekutemesa omuntu okumutuusa ku ddaala eryo. Nembeeramu ate abayingirira amaka g'abantu tusaba Allah tuteekeko obukuumi bwe attaase n'ebikolwa ebikyamu. Nembeeramu abantu abayingirira amaka g'abantu bonna ne babatemaatema ne batabaako kye batutte ne batambula ne bagenda. Nsi ki eno etutuusiza ku ddaala eryo okwerabira omutonzi yatutonda. N'oleka munno ng'akaaba amaanyi omuntu agajjawa agateeka ekyambe ekiso ku munne. Olaba abantu abamu tebasobola kusala nkoko na mbuzi naye omuntu asala atya muntu munne n'amutunuulira bw'ati n'amusala ejjambiya n'amwongera ey'okubiri. Amaanyi ago mugajjawa mitima kyegyo
gyakakanyala kutuuka ku ddaala ki? Pozi mugamba muti ennaku zino mitima gyakola ki? Gyakaluba. Mujja kukalubira mu jahannama. Bwe bibanga bwe mugambye nti gyakaluba mujja kukalubira mu jahannama. Kubeera eddaala abantu bye batuuseeko ddaala lya waggulu nnyo basiraamu. Ebikolwa ebifaanaganako bwe biti ebibi. Munno gwolesa edduniya ebadde emunyumiranga naye weekola ki? Weekunyumira okyajagala. Kati ekireetedde abantu okutuuka ku ddaala eryo kuggwamu ssuubi. N'asuubira nti nze bwe sifuna ssente mu bulungi nzifuna mu buki? Mu bibi. Era abantu batera okwogera enjogera mutera ogiwulira nti nze bwe sifuna kintu ati lisiti nyonoona. Mukyogera mutya? Bwe nnemererwa nkola ki? Nyonoona. Kikyaba ategeeza nti bw'agezaako n'alaba nga agezezzaako aturayinza emirundi egiwera nga tafuna akola ki? Ayonoona bwonoonyi. Gwasanga oba yeetaaga kutuga amutuga, oba yeetaaga kusandagga najjambi amusandagga, oba yeetaaga kuyiira asidi amuyira asidi. Abantu bebatuukidde ku ddaala kumanya tuweddemu nnyo essuubi. Omuntu n'alaba emmoroka nga ziri mu jjaamu, n'alaba omuntu ng'ayogerera ku ssimu najja n'agimukwakulako. Oluusi n'amukuba oluyi ku sayidi eno n'agenda otunula eno ssimu n'ayingiraawo mu katoogo nga tosobola kuvaamu kumugoba. Abamu nno kye bakola nakyo mukyegendereze kyakabenje nnyo naddala mu abavuga emmotoka. Muntu babeera mu jjaamu nga tolookinze emmotoka najja n'agiyingiramu n'atuula ku mutto n'ekissi n'agala leeta ssente nzaagala. Kati ababalengera balowooza munyumya muli babiri, so omusajja ali mu kutulugunya ajjeyo n'ekiso agaba otateeka ssente teekamu pini otaziteekamu nkusala. Bano ababalengera tebasobola kusuubira nti gwotudde naye mulabe, balowooza munyumya mugenda mu safaari. Musajja n'otuyanira mu mmotoka, bw'aba alina mundu n'agikulaga naga essimu giteeke wano, leeta ne ssente jammu buli kyonna, sooka oteekemu pini ndabe eziriko. Olwokulaba nkuliko ekinaana nga zonna zisindike ku ssimu eno, n'ozisindika ate n'essimu n'agikugjako naga atuuka bulungi, n'avaamu mu jjaamu. Wallahi billah, n'avaamu mu jjaamu n'osigala awo. Bani tutuuse ku ddaala ki eryo eritujjako Allah n'okutumalamu essuubi bwe tutyo, okusuubira nti bwe tulemererwa tulina kwonoona. Ddaala ki eryo tutuuseeko? Mitima gya kika ki egyo egituusizza ku bannaffe ku ddaala eryo? Ensonga endala ey'okuna, abantu okweramulako. Omuntu atuuka ku ddaala ne yeeramula n'aga nti ndiko ebisiraani bankolimira, n'afundikira oyo agamba nti aliko ebisiraani ayagala kukola ki? Bw'aba shiriki n'amukola ki? N'amuyingira n'amugja ku Allah. Omuntu agenda n'agamba nti siri wa mikisa, buli kyenkola kifa. Baganda bange abakola ebingi nga bifa bangi. Nitolowooza nti byokola okuba nti bifa, otunza amata n'otagamalaawo, bukya wateeka amasimu ku display okutunda okulaba nga tegatundibwa, nti gwe wekka gwatatunda. Lwakuba abantu teboogera. Naye omuntu agenda neyeeramulako n'aga nti byenkola ndaba tebigenda muki, buli kyenkwatako, buli muntu gwenfuna tadda. Naddala kitera nnyo okubeera oluusi mu bakyala n'abavubuka. Abakyala agenda n'alaba omusajja n'amwogereza n'ajja, oluusi n'atuuka n'awaka n'atadda, n'asuubira mbu ekyo kisiraani. Si kisiraani. Allah tannaba kukuleetera muntu wo. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, musobola okwagala ekintu naye nga kibi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, ate ne mutamu ekintu ate nga kyekirungi gye muli. Gwe kyosobola okulaba Allah nga takikuleetedde mu ttayimu awo, naye nga Allah alina byakoze eki, byakutaasizza. Gwe n'olaba nga aliko ekizibu, toliiko kizibu. Tonnaba kutegeera ani
era ebyo biwugudde nnyo abantu okubajja ku Allah. Ogenda okulaba abamu bagenze mu masabo, banaabye ebbombo, banaabye kayayaana, banaabye olweza, baagala kwegobako biki? Bisiraani. Okweramulako omuntu okutuuka okweraba muli nti sirina mugendo, waliwo ekinsumbuwa. Allah gyali gwe tuba tusaba. Akati baganda bange abasiraamu n'ensonga endala nnyingi zijja nnyo abantu kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okweramulako, okuggwebwamu essuubi, obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala kituleetedde obuzibu bungi. Njagala okufundikira n'ensonga bbiri nga tumaliriza eddaruso eno. Alaykum biddua. Nywerera nnyo ku Allah, tova ku Allah, tewaba mbeera ekujja ku Allah. Alaykum biddua, alayka biddua, saba nnyo Allah. Faddu'a silahul mu'min. Kikkirize nga bulijjo nti eddua kyekitala ky'omukkiriza. Ekitala kyolina ddua. Buli mbeera yonna saba Allah akwanguyirize. Neewuunya omuntu Allah gwawadde chance yingira mu muzikiti okusaala n'avaawo nga tasabye Allah. Abantu bapakuka kyogenda ebweru nga tebasoose kufukamirako ku maviivi gaabwe kwegayirira Allah. Alaykum biddua. Teriyo kintu kya bbeeyi nga kusaba Allah. Uduuni astajib lakum. Allah atugamba nti munsabe mbaanukule. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Abeekuluntaza ne batansaba nja kubayingiza jahannam. Buli kintu kyonna saba Allah dua. Ne bw'olabanga ebyengero birina era saba Allah bikukuumire. Ne bw'olabanga tonnafuna saba Allah. Obuzibu bwe tulina mu kusaba Allah kwe kubeera mbu tugamba mbu nsabye nnyo Allah tannaba kunnyanukula. Yakugamba agenda kwanukula ddi? Ekiseera ky'okwanukula yakikuwa? Yatugamba kumukola ki? Kumusaba. Ate mu kumusaba ekyo ky'omusaba wadde tannaba kikuwa ofuna empeera. Oba mu kusinza ne bwali batakuwadde Allah ky'omusabye, empeera zirina ez'okumusaba. Alaykum biddua. Mwenywereze nnyo mu kusaba Allah. Era ebisinga okutulemerera mu duniya muno kwe kubiyingiramu nga tetusoose kusabaani? Kusaba Allah. Akati ffenna abakaaba abakyala okutumalako emirembe, n'abakyala abakaaba abaami okubameza envi n'okubamalako emirembe, muffe ani yasaba munne Allah? Mukyala gw'olina wasooka kusaba Allah oba yakukuba bukubi? Oge ekyana kiwala kyannungidde ne kiba kiwamba, kirina haiti eringa ya mudinka, kirina kala. Omugendo agamba nti nafunye omukyala. Nti wafunye omukyala? Saagala kumanya biddirira kasita nafunye kala gyenjagala. Naye wamusabye Allah? Omwami wo yakukaabya wamusaba Allah? Emirimu gye tuliko egyo gye tulaba tumala gisaba Allah? Alaykum biddua. Dua yokka. Wallahi teriyo kibbe nga kusaba Allah. Tulangako awo mu budde bwo ng'owanise emikono gyo weegerera Allah. Nabbi n'atuwa n'ebiseera n'ebifo ebyanukulirwamu edduwa zaffe era ne tugayaala. Ne bagamba nti bw'omala okukola omulimu omulungi saba Allah. N'omala okusaala ne kikulema, n'omala okusoma Qur'ani n'ovaawo buvi ate ng'owanzemu malusu. Kuba bamu bamala okusoma Qur'ani bw'ati n'agiwandamu eddusu n'abikkako. Abamu n'amala ogisoma bw'ati n'aginywegera n'atambula n'agenda. Buli w'omala okukola omulimu omulungi saba Allah. Onika emikono gyo. Ki ekikugaana okusaba Allah? N'olimu okusaba Allah omugagga. Akati mu wano kambayo ekyokulabira ku kitono nnyo nga kya wansi nnyo. Senga batutwala mu State House ne bagamba nti bakuleese wano wiiki namba, buli omu asabe kyayagala. Olwo ayinza otunula obutunizi naga Museveni nga yazimba.
maama Janet asulawa ono aliva mu bukulembeze ono wiiki neggwako ngaoli mukwemolera ku ebyo nga batuleese nti musabe tusobola okulemererwa ne bagaa buli omu asabe kyayagala baba tutadde na buteesi mu koste tutwala nga bye tugenda okusaba buli omu abirina nze ngenda mugamba wallahi nkoye ne bwampa pikipiki nze ne bwampa emidaala gya capati yena nze ampe poloti wonna waŋŋamba okugula poloti naye nolema okwogera n'omugagga omugagga yo okukugaggawaza Allah teweetaaga na kumala kusayininga tekyetaagisa na maanyi akugaggawaza Allah naye ffe lwaki tulemererwa okusaba Allah kyembage nti alaikum biddua alaika biddua saba nyani saba nnyo Allah tokutukawo na kigambo dua bakwanukudde tebakwanukudde saba Allah kuba tomanyi kiseera Allah wagenda kwanukulira ate tomanyi kiseera kuva ku nsi muntu ayinza oga nti kyawayo naye nowangala emyaka onootuuka nemuja okukootakoota olabanga agenda enkya noganze ebya Allah nabita namuvaako saba bwova ku Allah oyagala kusigazaani tusabe nyani Allah tumusabe nnyo 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 emisana n'ekiro n'atuwa nabbi ebifo mwe tusabira Allah naga muswala naga fijawu fi layli mu matumbi budde nolema n'okutuulako ku buliri bwe ekiro kale ng'oli matumbi budde okwogerako ne Allah bane tusabe nnyo Allah naali badde mpanvuwa nnyo ku kigambo ky'edduwa kuba kigazi naye njagala okubakuutira nti musabe nnyo Allah edduwa ziyisirizzaamu nnyo abantu bangi okubeera mu bulamu obulungi kuno ku nsi ate nga ne ku akhira balina omugabo togayaala ne bwoba olaba oli birungi byolina olaba obimatira era nabyo sabaani saba Allah abikuumire aleme kukendeeza ne bwolaba oli mu mbeera nzibu saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nze mu bimu ebisinga okunkosa naye ndabanga nnyinza okuba siina kye naakoze kwe kusanga omusiraamu ng'amaze oba okusaala atudde wali awanise emikono era ninga nti ya rabbi nze nga yadde mani mutuulenga kaawo mwogere ne Allah mumusabe byetusinga okwogera ebbali bye bisinga okuba ebingi ni Allah n'atugaa nti munsabe mbaanukule ne tulemwa omaze okusaala essola mu lulimi lwo n'olema okwogeramu Allah okumusaba byoyagala ebizibu ebisinga obungi era tetumanyi kusaba Allah olumala essola bwe tutyo tufubutukira ku bye twagala ate Allah n'obanga amunyumiza obunyumiza poloti yange nno omusajja yagiyingirira n'asimba ekyapa eno ekirowalowa Allah tebamunyumiza bunyumiza bamusaba buki naye sooka omutendereza omusuute omwogereko amatendo ge mugende nti ai Allah wagulumira gwe watonda eggulu n'ensi wanteeka mu bulamu buno obw'ensi Allah atugamba tukusinze nkusinziza watugamba tusaddaaka ensaddaaka ai Allah nsomye Qur'ani eno ku lulwo ai Allah gwe nannyini matendo gwe mukasi ku buli mbeera gwokyusakyusa embeera z'abantu ai Allah nkwegayirira ate bw'oba osaba Allah ng'omaze omutenda bwotyo sooka osabe Allah akusonyiwa ensobi zo osooka kusaba Allah kusonyiwa mazambi mu bimu ebitulemesezza okutwanukula n'okubeera mu bulamu buno obutunyiga buli kiseera bwe tulabanga obwagala okutujja ku Allah gegamu ku mazambi ge tulina kati sooka osabe Allah agakole ki agakusonyiwe ozzeeko okusaba ebyetaago byo era bw'oba omaliriza kyosabye ddamu kye wakoze mu kusooka era mu kuddamu okutendereza ani Allah osaalire nabbi ofundikire edduwa naye so si kusaba Allah n'omugamba nkugambye ebisigadde watugamba naye mbikulekedde Allah kino kyenkusabye nkiwadde emyezi egi ena
onoba tonyanukudde nga ngenda ku kirala bwe tutyo si bwe tumusaba Allah. Waliyo abantu bangi, nze nabeeranga e Makka eyo mu hijja ndaba abantu be baleese abasajja abazeeyi misikini bami nga tebamanyi kusaba Allah. Weba tuyeboogera nolaba omugagga ali ku Kaaba naga nti nina byendeeta biva Japaani naye Allah mbiwadde emyezi egi bikukwasizza myezi 2 Allah ekyo oba tokinkoledde ekyo nga nkivaako. Oga misikini ono oba ani yamukulembedde. Tusabe Allah. Bw'oba osaba Allah toteekako kiseera. Kakati ne bw'oba osaba muntu munno bintu byangu nnyo byakutegeera. Bw'oba osaba muntu munno oyinza okugenda bwotyo n'omusaba n'omugaa nti Hasani njagala kulya kyamisana naye oba tokimpadde lekayo. Ayinza okuba n'amaanyi agakuwa. Lwaki ffe twegaggawasiza ku Allah? Bwe tusaba mugagga yalina buli kimu yasalawo, yalina ebisumuluzo by'obulamu bwaffe. Naye gwe n'olema okusaba Allah mu kwetowaza, ate bw'oba omusaba Allah teekayo omutima ku kyokola ki, ku kyosaba. Ate bw'oba osaba Allah teweekaluubiriza. Waliwo abantu abagala ennyo naga nti Allah alabika awulira Luwarabu. Engeri gye simanyi Luwarabu ebyange yabigaana. Saba mu lulimi lw'Oluganda. Saba mu lulimi oluki? Luganda. Mulimu abantu abeekaluubiriza n'atuuka n'okukola sayini. Asaba mu Luwarabu pikipiki tamanyi kujoogera. Naga nti ayi Allah, Allah, Allah. Okategedde kentegeeza. Bw'aba ayagala moroka n'anyolamu ayi Allah okitegedde. Toleeta buyaaye bwo na butamanya kwani ku Allah. Tebamwemolerako, muwe ekitiibwa kye. Oyinza okugenda mu maaso ga muzeeyo n'omusaba bwotyo. Muzeeyo ekindeese okute n'ejjambiya salira ku kibanja bw'otakisalako olwaleero nze naye waliwo asula mu ttaka. Taatawo afundikira gamba ati takuzaalukoka baba bano bamuzeeyo abedda oyo mukoze eki oyo mumaze mu baana ba mwana yagala kunzita ku byange. Lwaki ffe tuba tusaba Allah tetumuwa kitiibwa kye? Kino bagambye mu kusooka nti wama qadarullah haqqa qadarihi. Abantu tebategeera Allah. Sebusaalo ngusooka owulirize bino, essimu ngimanyi Mungu akuteremu emikisa. Kakati baganda bange abasiraamu nga tumaliriza mbagambye twekwate nnyo mu kusabani kusaba Allah. Temukoowa kusaba Allah, tetukoowa. Nze naawe tulina obwetaavu eri Allah. Allah byasobola otukolera mu bulamu buno obwensi bingi, byakatuwaako bye bitono ku ebyo byakola ki byalina byasobola otuwa. Allah byakatuwaako bye bitono. Olaba omuntu bamuwa buyi n'afuna $5,000 n'akyakala, omuntu n'afuna $10,000 ne gimujja ku Allah ne bagimuwaawo ku muzikiti ne bagaa nti gundi yafunye $10,000 awo nga tekyalabika nti gijja kumala kuggwa wadde bw'anaazimalawo ng'ojja mulaba wano ku magaribi awo wonna olunaku n'ataddayo kukola ki saala. Njagala okumaliriza n'ensonga nti ebintu 4 mubiteekeko nnyo ebirowoozo. Bagambye ekisookera ddala alaikum biddua, musabe nnyani? Musabe Allah. Temuva ku Allah, musabe nnyo Allah. Naye ebintu 4 biteekeko nnyo ebirowoozo edduniya ogite. Ekisookera ddala idha janna al-laylu, buli olabanga ng'obudde buzibye, fatadhakkaru fi dhulumati al-qabri, lowoozanga ku kizikiza ky'omu kabri. Buli obudde buziba bwe buti ne bukwata enzikiza, lowooza ku nzikiza eri mu kabri. Ekyokubiri, wa idha ra'ayta man yaishu fi an-na'im, buli olabanga omuntu yenna awangalira mu byengera mu kutiba, fatadhakkaru na'imu al-janna, gwe lowoozanga ku byengera ebiri mu ki mu jjana. Buli olaba abantu bano bawangalira mu byengera, olaba omuntu atiba ali mu byengera, lowoozanga ku byengera ebiri mu jjana.
tekikumala okutensi. Ekyokusatu, buli woolaba omuntu yenna yataallam ng'ali mu bulumi, buyinza okuba bulwadde, eyinza okuba mbeera, lowoozanga ku bulumi bwa jahannam. Buli wowulira bwoti ng'olina ekikuluma kinafuye, bwavu buyinza okuba bwe bukuluma bunafuye, ng'ojjukira ebibonerezo byaki, ogeye nti obwavu kitono kuki, ku jahannam. Obulwadde buno obunnuma temuli ku muliro gwani, gwa Allah. Kikuyamba okutegeera Allah. Ekyokuna, buli woolabanga omuntu yenna eyeebase, lowoozanga ku beebase mu kabuli. Ebiseera ebisinga obungi tutunulira ebintu ebyo ebina n'obitwalanga ebitaliimu makulu, naye ebiteekeko ebirowoozo bijja kukuyamba okuta edduniya. Bijja kukuyamba okutaki? Buli woolaba obudde nga buzibye, lowooza ku kizikiza ekiri mu kabuli. Teriyo nzikiza ku nsi kuno, naye balijjako amasanyalaze, abo abakola amasanyalaze naye baligajjako batya. Teriyo nzikiza egenda kwenkana ya kabuli. Naye obudde obuzibu ekyo buli omu akirowoozaako, n'olowooza ku taatawo gye yeebase wafaanana wati. Ekyokubiri, buli woolaba yenna ali mbyengera, tebikutwalira budde, nakwegomba, nakuyiwa malusu, nakufuna nsaalwa, nakukuba mimiro. Lowooza ku byengera byaki, byejjana, ogikolerere. Gwe bino temuli. Nosanga omuntu alya mbuzi y'ensiike, novaawo ng'ofunye n'ensaalwa. Kalera bwe bali embuzi, Mungu yabawa. Bwe lowooza ku byengera by'omujjana, ebyo temuli. Lowooza ku byengera byaki, by'omujjana, osobole ogikolerera. Kati kuno ku duniya kyengera ki ekitumalamu? Kiki ekiyinza otutumalamu ekitali kyajjana? Motoka, muntu kuba na mukazi mulungi, bali Allah banyumyako, abatakwatibwangako muntu yenna wadde amajini. Nino wasa omukyala nga gwoli wa 19 ate ne bagga nti owasizza mwana muto, nakumalamu, nakwerabiza abakyala ab'omujjana abatakwatibwangako musajja yenna, bahurul ain, abajjudde buli kalungi konna, tebeemoolerwangako musajja yenna. Wanani alina omukyala ateemoolerwangako musajja yenna? Olwaba omwazinya asese agende ani alina omukyala ateemoolerwangako musajja yenna? Lwaki tuggwamu ku bino ebyedduniya? Mutegeera bye mbagamba? Buli woolaba ali mbyengera tebikumalamu, nga bwe mwogera tebikulya. Lowooza ku byengera byaki, by'omujjana. Olaba otuuka butuusi Dubai, yensi ennyo gye nalambuula nenjiteekako ebirowoozo, nengendako mu Dubai Mall omwo, nendaba abasajja engeri gye bakola Dubai Mall, abalambuzi ne bajja ne bateekawo amazzi, simanyi agazina agakola ki. Naye nafundikira bwe nti nga ntunudde ninga nti Allah waaweera omuntu amagezi agakola bino ebitwasaamiriza, ate olwo ye Allah bye yakola byenkana ki? Muntu n'atuula mu nnyonyi n'alaga olwo ebiri mu jjana. Ebyo Allah biwadde biwi baki? Bantu amagezi amaki? Magezi matono, ne bakola ebyo ebitwanaamiriza n'oggwamu, ate olwo Allah bye yeetondera mu jjana, ye kennyini bye yeekwatirako n'engalo ze. Kyembagambye nti buli woolaba yenna atiba n'ebyengera by'edduniya muno, tebikuleeteranga ensaalwa n'okkuba emimiro. Gwe lowooza ku byengera byaki? Byamujjana. Allah abitegekedde ggwe nange, abitegekedde ggwe nani? Nange tugikolerere ejjana.
nimbagambye ekyokusatu buli olaba omuntu yenna ali mu bulumi obanga gwe ali mu bulumi bulwadde bwe bukuluma bukumazeeko ebbanga olaba omuntu yabonaabona lowoozanga ku bulumi bwa jahannama. Obulumi bw'obulwadde ne jahannama ki ekisinga okuluma? Yogenda okulaba omuntu alina obulwadde akaaba oba bbwa amaze nalyo myezi 3 akaaba olina atuuka n'omusaasira n'olema n'okusaasira omuntu agenda okuyingira jahannama atasaala gwosula naye mubikunta n'osaasira busaasizi gwolabye n'embalabe nogaa nti ha emuluma naye ali mu jahannama. Sheikh buli olaba ali mu bulumi obanga gwe ali mu bulumi obulumi obwo bunafuye olowooze ku bulumi bwaki bwa jahannama. Bagambye ekyokuna kibadde ki naye muba muzze kukola ki? Buli olaba nga akoze ki yeebase okola ki? Lowooza ku beebase mu ki mu kabuli. Buli olaba yeebase lowooza ku beebase mu kabuli. Ono agenda kuzuukuka saawa yonna ow'omu kabuli azuukuka ddi? Ne bw'oliba olina eddoboozi erireekaana litya naye bali kuwa mizindaalo oba microphone tolina gwosobola kusisimusa ku bali mu kabuli. Ne bw'oligenda n'okoola maama tagenda kuyitaba. Kyekiseera woogenda okwebaka mu kabuli emyaka gy'otakola ki? Allah alituusa ekiseera ne tuvaawo tugende mu bbaliro. Ebintu ebyo byonna bikunywereza nnyo ku Allah. Obuzibu bwe tulina tetufumintiriza tubikomya ku ngulu naye ebintu bina biteekeko ki essira bubirowoozeeko bigenda kuyamba okusobola okutegeera Allah. Bijja kuyamba bigaziye n'okusinga awo wenkomeza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ateeke mbaddu ba balungi abawuliriza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatukuŋŋaanyiza ffenna mu kifo kino atukuŋŋaanye mu janaayi firdausi. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire enkomerero ennungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okukola ibaada z'asiima, akkirize emirimu gyaffe, akkirize okulaajana kwaffe, akkirize okusaba kwaffe, ayanukule edduwa zaffe. Tumwegayira Allah ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu. Tukusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala bw'obanga otuusiza ekiseera ekitujjulula mu bulamu buno obw'ensi, ayi Allah tujjulule ng'otusiimye era otujjulule ng'otuwadde enkomerero ennungi. Otunywereze ku kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ayi Allah tutaase endwadde, otukingirize endwadde, otuwonye endwadde ezituluma, otaase ezzadde lyaffe, tulongooseze ezzadde lyaffe. Tukwegayire ayi Allah subhanahu wa ta'ala otufuulire ensi eno nga yakusinzizaako, ate otufuulire akhira, otufuulire jjana nga bwe buddiro bwaffe. Innaka waliyu dhalika walqadiru alayh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.